ku lunaku Kenzo yalina show nalina ebyokukola nga sola beera ku show nalina okwebaka nalina okwebaka soko nsomesa eggwanga tica tinkyasomesa ki okkiriza tokyasomesa yakomawo nsomesa omwaka ogujja wawummula n'omulamu manyi oba oyagala kwesetinga buto osooka ne weesikamu n'oleka abalala ne bacapa ne bacapa ne bacapa n'ojja n'otereeza kale linnya tica walirekera ani mu indasule ng'owummuddemu eri aliina naawe titaatawo bw'ava ewaka afuuka maamawo asigala taatawo tokati wali akusinga sofa era erinnya okyali ani gw'omanyi ani gw'omanyi teri ekyo obola nsolovaawo naye nenkola ebirala nenkomawo nensanga nga ekifo kyange weekiriko zize nzeka kijyamu epasi tokubye nnyo tinkubye nnyo nti kubuulira mazima mazima epasi owummuddemu ebbanga ekimala ki ekyakutwalako okuwummulamu to be honest nali njagala kukyusaamu katono ondabye nga working out nkola ebintu bino sibikola lwa malala oba ki naye mbadde njagala nkyuse ku image nkyuse ku vibe ndeete vibe empya ne album gyenfulumya for the first time ngenda fulumya album nga ya love yokka nga teyingira mu birala oba bizibu oba ki so njala kyusaamu mu nkola naye tosobola kyusa mu nkola ng'ate okyakola olina okwesikawo n'ostudy nga kyoyagala okukola n'oplaninga buto nojja n'okola ekintu ekirungi so newadde time emala tusobola okwetereeza kati kiseera kituufu nnyo ekino ekyokudda December tugenda batushootinga videos so for next year tandika planinga kozi kati ndaba ninga Swaziniga omubiri kati engeri gye ninga Swaziniga basobola okudda mpulira bulungi nga ndabika bulala kino omuyimbi abadde ayagala okwogera naawe obubi agamba oyo Swaziniga wawummulemu ogenda okola ekanyama odde nga abayimbi bakutya musicale nemu badde sikola kanyama kokka a very long time badde nkola martial arts even nga sina batandika kukola kanyama kyovola teweewuunya lwaki ntambula nzeka ebiseera ebisinga era teweewuunya lwaki abayimbi tebatera nnyo kuntambaala kijja babeerera si kirungi olwa martial arts gokola okola w'abayimbi bokka okola wa self defense sinze muntu ayagala okulwana era neewala nnyo n'okubeera mu bifo ebirina obuvuyo saagalirako ddala naye kirungi just okubanga weesobola omuntu ajje akusanga oli ne girlfriend wo akuyiseemu oluyi ogambe mami batukubye ibana kikola sense olina okwedifendinga so olina okubaamu ne kasikiro akatono wosobola okwerwanako oba mashoatsi omukola kweddiza matha kuba matha bamutwala oyo bamutwale ndi oke oyo bamutwale abawala bangi abaliyo matha yekka yaliwo lwaki mumunemezaako nnyo yaliwo Waikibende yali amulwanira nze yali amuyina oli yali amulwanira ate nze nali mulwanira nti ne mukyala wa Kabura oyo simwagalangako mwagalangako nali nsaaga nga bwogenda ku internet n'owandiika ebintu naye abantu kwegamba bo baali bagamba oyo amwagadde naye nga obadde music yakulema ng'otandise kubeera kukola bumbodiira kwambala bupale ng'akantu keereeze bagambe bagire bagamba ate jimu yo gikolera mu bakazi bokka agala ngikolera mu basajja ye yaba agenda agikolereyo nze njagala nnyo abakazi obanga gwe owulira olina get tendencies nga gw'onyulwa nnyo okukola na basajja bokka genda okole ebyo nze kambeere ne bakyala bammwe mbeere ne ba anti bammwe mbeere ne bamama bammwe ne bajjajja bammwe fe tuwaking out ate tuwaking out teri kintu kirala bw'oba si byoyagala genda okole ebyo sikiddamu ogerako ku ndongo gyogala eyogera okufulumya laavu yokka wamaze n'ofuna true love oba ogambe ogenda fulumya album eriko mu nnyimba za laavu zokka not really nti nafunye true love nkyali single
naye just nali njagala nkole album ngeri focused koze album zonna zino tuzikoze ng'eyogera ku beauty ya Africa, eyogera ku bizibu, eyogera ku mikwano emikyamu biki, naye ku luno nagambye kebeere love, njogere ku feelings etubeera nazo, maybe mukyankalanye, maybe mwagala kuddingana, maybe weetonda, embeera eyo yonna tusobole ogiteekawo. Naye omuzannyo nga gususse nnyo ku intaneti ozannya nnyo epasi. Sizannya ate gwani agambye nzannya, mba nzannya ntya? Neweekubamu katuuni abantu bagamba gwe byekola neweeteeka ku bintu ebirala. Ani yansanga nga ndi animator nga nkola katuuni? Omanyi okwewayiza neweeteekako n'ogamba nti bannange yakoze ekintu kino kumbe gwe byekola. Sinza ababikoze okikutte bubi, abantu bakimanyi nti nze nsobola oddiringa n'ebyomuzannyo byabwe. Kakati buli ssaawa bayiiya bwe balaba akantu kenkoze nga bakafuula kati nga bakola ekintu ekiri fane kozi baba bakimanyi sijja kirwanisa. Weebuuze bayimbi abalala nga tebabe bakolamu. That should be the question. Kati bw'okitegeera abantu bakimanyi nti ndi friendly, njagala nnyo ebintu ebiri fane, kati bankolamu nnyo ebintu ebiri fane nga bo. Naye nze nga nze sola tuula wansi ne ŋŋamba njagala nteeketeeke nkoleyo akantu akali fane ate nkesseeko. Mala obbulaba nga mbugyeyo nenkagyeyo nenkaleeta ku peegi yange nange ne ŋŋamba bannange munkoze mutya leero. Otwala ng'okuwummulamu gwe kyogamba kyobadde owummuddemu abantu balowooza endongo yakugwako epasi yaggwamu kale bano bebuuza obeerawo otya, how do you earn a living? Tebalaba ndongo okola ki? Nyambako marketing for companies, marketingirako companies ate tezinsasula na popcorn, bansasula ssente. Kati baba badde bamanyi nti bansasuza popcorn si bwe kiri, bandibadde nga be banyiriranga nze mpulira bulungi naye nga gye batanyiriranga nsi bamanye nakyenkola maybe ekituufu oba okitegeera. Otunuulira omuntu osobola omumanya oba ali bulungi oba ebintu tebitambula oba okitegeera. So nze kunze si nti ndongo yanzigwako oba ki, nina ennyimba mpitirivu ne bwe ŋŋamba bugambi ntandika egabira abayimbi bawano oluyimba, sobola bagabira ennyimba buli mwaka nga buli omu muwayo oluyimba lumu buli mwaka paka bwenfa buli omu. Bonna nsobola bawandi bonna buli omu asobola obeera n'oluyimba kosi ku muntu ne studio waka approximately nyinza okukola ennyimba 5 buli lunaku oba 4 oba 3 okusinziira ku bwempulira. Bayimbi batono abasobola yadde okukola ennyimba 2 mu wiiki oba mu mwezi oba mu myezi, bakola lwekyetaagisa nga yagalayo hit. Nze buli ssaawa mba nkola oba okitegeeza, bo bakola lumu na lumu. Kakati time gye babeeramu mu bidongo, time gye bakolamu mu bidongo, nze ate mbeera walala nga mpandiika nga njiya. Omuyimbi omulala ye nga ali mu ki, ali mu ndongo, nze nga njiya. Ye alemererwa okuyimba cupa ku cupa nga ate nze omwenge sigunywa. Otegeera abayimbi omuyimbi omusanga abayimbi abandi badde bayimba cupa ku cupa, si yenze, nze sinywa mwenge naye nina oluyimba lwa cupa ku cupa. Lusanya buli kidongo buli lunaku ekiro ng'ate nze bagamba naggwamu. Ennyimba z'abayimbi nnyingi zijja wano zimalawo emyezi 2, sina nnyimba zimalawo myezi 2 oba okitegeera. So kikulaga ki at least ngezaako okuwa ekintu time nkikole nga bwe kirina okubeera other than okumala gakola lwakuba bantu baagala, lwakuba bajja gamba oweddemu, lwakuba bajja kusekerera. Nze bambi munsekerere sikiinaako buzibu, gweosobola okuseka okkirizibwa kozi buli omu asobola okufiiringa nga bw'afiiringa. Naye sigenda papa ntambulire ku mulamwa gwo ate nze kinneme okikola nga bwe nandiyagadde okukola ki okikola. Faani wange ayagala okumpuliriza amanyi nti alina okugumiikiriza. Si babogam biscuit bw'ayitamu bw'ati empewo oba tokyayagala kuddamu mulya biscuit
kale kankuwa example mu mwaka guno nyimba mmeka zolowooza ezigenda okrossinga mu mwaka oguddako? Sizimanyi. And on top of that, ekyo kivuddeko nyimba mmeka ezicrossinze over nga ziva wa ne lugenda Kenya ne lubeera successful, ne lugenda Tanzania ne lubeera successful, ne lugenda Rwanda ne lugenda Burundi ne lubeera successful. Tetumeasuringa just one. Naye n'ebweru eyo Uganda ku ngeri gye tuzannya abayimbi engeri gye bazannyira mu nnyimba kirebe bazannyiramu nzanyire baperegesinga mu ngeri gye bazannyira mu nnyimba tekituyambye nnyo okupushinga kintu kino to the next level. Ekyo bakindekere ngenda kikola bakindekere bakikola abakozi obulungi sebabaddeewo sizalawo bamanyi sibazalawo bamanyi njogera mazima content si comedy bade nkunyonyola nti abantu ayinza okugamba munaddamu comedy ne bwe naaba nfulumya ennyimba omwaka ogujja njasigala nga nkola comedy mukole bibiri mbagamba nti ndi multi talented ekye mbagamba nti nina ebitone bingi kati ate kikyandibeeraliikiriza nnyo bw'olaba omuntu ng'alina ebitone bingi mweraliikirire balina kunneeraliikirira because ate bodda mugamba oyo yeddamu ebyo bya comedy naye nabyo mbifunamu ssente gwe zotafuna ku show zotafuna ku show bayimbira bwaba bampise saba omuntu Kenzo yampita Levikson njogera naye even on normal days Levikson ye muntu ankubira ye muntu ankyalire waka abo abayimbi abalala mbakyaze wange abasinga si bakyali bange lwaki mba neekunisa nefuule nti ndi mukwano gwa buli omu mba nkumanyi nti tukolagana mu industry y'emu ekitegeeza nti ndi mukwano gwo oba kitegeera naye bwontuukirira with respect nonga muganda wange mba nenjagala ojje obeerewo ku show yange mbeererawo sobola gaana sikwegulumiza kati nze netusentegese show mbeerawo nga nsuubira buli omu ajje buli lwakuba nagitegese kataniso siri wala oba tebalina pulaani zaabwe okitegeera wakati olowooza letse omuntu abadde Kenzo yalina show wange ku lunaku Kenzo yalina show nalina ebyokukola nga sola beera ku show nalina okwebaka nalina okwebaka nabiwulidde naye omuyimbi alina omumanya ainspiringirwa muyimbi case in point kozimwogera ku Gravity teyatandika music lwakuba mugezi nnyo owulira teyamutandika lwakuba mugezi nnyo Gravity yatandika music lwakuba waliwo abayimba n'abeera inspired n'atandika okuyimba oba okitegeera sabantu abo weda tebakoze gwe kyosuubira sigala ng'owa respect kozi be bakulaga ekkubo okulaba nti music osobola okujja naawe n'ofunamu akantu so nze mpanyo respect era nkuutira Gravity akitunulemu muwange endala aleme nnyo kiraba mu butamusapootinga so kushoya Gravity saaliyo ekitegeera teyampita era saaliyo ompulira bulungi ate si mukwano gwange naye mumanyi tukola naye muki mu music twogera ku ssimu oba mbw ankubire oba kimukubire
okitegeera tatugatta ate kitegeeza nti respect egeeveewo muwe ekitiibwa n'ebintu byakoze okubeera ng'asobola okujjuza cricket of omulimu gw'amaanyi si kyangu naye yeebaze bafaani be koziba bamuyambye okusobola okumujjuliza ekisaawe ekyo ave ku bayimbi abatamuyambye fe abatazze asanyukire abazze ku shooye awo alina okuteeka amaanyi abayimbi tebalina vaawo kiringa gamba taatawo awezezza myaka 5 kakati ke kaseera afe nze njira mbeerawo nga taliiwo niye taatawo lwaki oba omwagaliza okufa gwobeere nga gwasigalawo wekka ng'omwana ali mu famire yo wandyagadde taatawo abeewo akuwe guidance akulage ekyokola so tukyayigira ku bayimbi abo kinene nnyo naffe okusobola otuuka ku levo yaabwe abayimbi basusse okukaaba buli atula mu kamera maziga eka balina ebizibu ewaka balina ebizibu ewaka